abalabi baffe abalungi abadde mix media mujje baleko gye mutuusaako engala manya n'eddoboozi Uncle Seeki pulezidenti w'e Masaka City mugamba mutya Overon Sport mbeera ntuuse nga nnyingiddewo njagala okutumirako abantu abali e Mukono abali e Qatar e Dubai e South Africa abali Arab Emirates UK Germany mbaagala nnyo abaana b'e Kenya mambo vipi Tanzania mambo vipi abantu b'omu Masaka Kyotera Kaliisizo Olaakayi mbaagala nnyo mbalala Sembabule Jjinja mugamba mutya mugyebaleko gwe bambi towerabira ku subscribinga ku likinga commentinga ku sharinga ate gwe omupya na ku subscribinga na kona ku kade na kunyiga olobere ng'ofuna obaka bonna bwe tuba tutaddewo mba nnyingiddewo nze owuwo Uncle Seeki n'olero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga by'omukulu kitya muweesi habati abangi gwe mumanyi nga Crysto Panda ono omwana nzaalwa y'ekabonera Masaka district Crysto Panda abangi gwe mumanyi nga kitya muweesi habati musajja songolayita muwandiisi wa nnyimba ate MC ate asobola n'okwakitinga mu firimu mu byonna ono TV presenter ku radio ne ku TV primary agisomera ku St Jude Primary School Yanga Christian School najja Nankumbi n'asomerako ne ku St John's Kabooko ne ku Data Mine naye yayitayokko Data Mine Technical Business School musajja munnamawulire awedde emirimu ate era nga muyimbi ono okuyimba yakutandikira awo mu 2017 ewawo nti yali yayimba ddanga yenoko ku buyimba n'oluyimba olwamuleeta ku maapu lwabita saagala mmanya lwe luyimba olwamuleeta ku maapu bino byobugagga byalina omukulu kitya muweesi habati abangi ge mumanyi nga Crysto Panda ono CEO wa Panda Saloon era ng'engombe egamba yowa beauty yowa next wathe so webito webiri nga sente mwasinzo zijja Saloon yesangibwa Komamboga Kyanja nga weesangibwa Saloon nne eyimiridde erina abakozi abawererako nno ddala nga bakola ebika by'enviiri ebyenjawulo basiba saako n'okusala enviiri okuli zikaati n'enviiri endala nnyingi nnyo dreads byonna babikoleranga dda ate ng'erina interior atunulira ddala ng'omuntu wamma erina abakozi abasajja n'abakazi ye naye atera okubeerawo n'ebiseera ebisinga bulaza we atera okubikwasaganya Saloon wamwe muweredde ddala akasente ng'eri awo Komamboga Kyanja wesangibwa oyo mukulu Crysto Panda Saloon so weebito bwe biri akasimbi akagiddemu ddala Crysto Panda CEO mulamba owa Crysto Snacks obudde bonna kampuni eno ejja katale oyagenda gikuba ensi naye nze nsomoddeko ebyama baaba kampuni eno esiika ziddadizi zikrisi chipusi zikuki zibagiya ebinyeebwa mmenye ki era ndeke kipaani owa buli kika emberenge byonna babirina nga balina mu busaketi ne mu mikebe oyagala gwa 1 kilogulamu 2 kilogulamu 25 kilogulamu oba 50 kilogulamu byonna babirina bagiya dadizi bino byonna byakola akasimbi bikaviiramu ddala ate nga ziri mu flavors ez'enjawulo okuli chocolate n'ebika ebirala bingi nnyo Crysto Chips ali mu colors ez'enjawulo wamma gwe akasimbi akagiddemu ddala ate ng'ebyuma ebimukola abirina okuli zi oven emmotoka ezitambuza ate ng'akola ne delivery wamma gwe bino snacks Crysto Snacks wamma akasimbi akagiremu ddala obudde bonna mumubeere bulindaala naye weewaawo yali yatandika dda akyalinamu ebimusibye ya Crysto Panda Snacks aliwa abato n'abakulu ate nga gwoba olina osimanya baafidde byonna abimalanga akolera delivery ye Crysto Snacks agiramu ddala akasimbi omukulu Crysto Panda abangi ge mumanyi nga kitya muweesi habati ono musajja muyimbi ffenna tumumanya akasimbi mwasinze okukajja era ayina ennyimba eziwererako nno ddala naye oluyimba olwo twasinga omumanyirako ky'olina omumanya bino bye biruma abayaaye ne abatukomyentingako tekayimba akapya buno obudde kayina n'ennyimba endala nnyingi nnyo ono ayimba ku zisho ez'enjawulo okuli ezo ez'omu bisaawe ezaawa zonna shows aziyimbyeko mbaga bafidde pate n'ebivule ebirala byonna biyimbira ddala gwe kisinzira gwe oyagala ajje akuyimbire okuyimba wamma akasimbi akagiddemu ddala ye mukulu Crysto Panda musajja munnamawulire nno omutendekere nno ddala era akasimbi akagiddemu ddala era akakoze obudde buno akola ku radio ne ku TV radio akola kwetibwa RNG 106.5 FM radio eri ku mayengo g'eggwanga
era kweri ne online etambula mutera omulaba ng'akyaza baserebu ab'enjawulo ba King Saha n'abayimbi abalala bangi nnyo ate oba oyagala ogikole esobola n'okukola mobile interview byonna ng'ejjaawo weeri byonna ebikolera ddala akasimbi akajjiddemu ddala wammaggwa ate nga ne ku TV akolerayo ddala NTV akolerayo ddala ng'akoze zipulogulaamu ng'akola zipulogulaamu ez'enjawulo okuli ezo ez'amasomero zirivers party zabusi party n'ebintu ebirala bingi nnyo ze freshers bo radio TV wammaggwe Panda abikwasizza nnyo maanyi era afunayo akasimbi ne bwalaawensi obutonotono. Crysto Panda musajja mutegesi w'ebivvulu ebivvulu abitegekera ddala abeera n'ekivvulu ekya buli mwaka ekiyitibwa Mpere Festival ng'akuŋŋaanya abayimbi abanene n'abatini abawanvu n'abampi abayimbi mu buli sayizi ab'ekitema abawanvuyirivu abasongolovu bonna abeera nabo bakomediyani ng'era ekisembyewo kyabadde wano ku Forest Park e Buloba yabategekera baaba yagikuba n'agibooza n'agijjuza ye mukulu Crysto Panda ne mu bivvulu naye ataayirizaayo akasimbi akajjiddemu ddala. Kityamuweesi Herbert aka Crysto Panda ono omusajja mu by'okutunda ettaka ne mwali mu kutunda ettaka yeriisa nkuuli agula n'atunda g'olina lyenkana litya 25 ku 55 ku 10 ku 10 olina yiika asuubuza n'aloosa n'amala n'ata n'ajjawo ye mukulu Crysto Panda era ng'alina ebitundu ebiwerako eggalugaawo ku Ntebe Road alinawo Gayaza Road Masaka Road Hoima Road alinawo atunda ate era agula sako n'ezo ennyumba atunda era n'agula akasimbi akajjiddemu ddala. Omukulu Crysto Panda brand ambassador w'amakampuni amanene n'amatini kampuni ennene n'entini zonna zikoledde okuli entini n'ennene okuli Century Bottling Company ng'eno egwa mu Coca-Cola Africa abadde brand ambassador wa Coca-Cola akasimbi akafunira nno ddala. Ambassador wa Africell Uganda bino bya mpuliziganya era wamma nabo abakoledde saako n'ezo kampuni entinitini nagamba obeera brand ambassador basobola okuwa akasente k'omulundi gumu miliyoni 2 oba 10 oba 5 oba mmeka n'ogenda ne weeyagala oba bo okugamba n'oteza n'obaganze muzimpe buli mwezi n'omusayininga kontrageti bo ne basalawo zikuwa buli mwezi oba buli wiiki sisinzira ng'ekitono ennyo batandika ku miliyoni 2 paka ku 5 kisinza mwe muba mutegeraganye kisinzira mu engeri gye muba mutegeraganyemu abadde brand ambassador makampuni amatini naye amanene era akasimbi akafunidde ddala. Social media nayo tagitumiddwa mwana omukulu Crysto Panda akasimbi akajjiddemu ddala online tumulaba ku TikTok live agenda okuvaawo nga tiketi azitunze ez'Empere Festival. YouTube ateekayo music w'akasimbi n'akafuna ekitono ennyo ayinza okuba atandikira nga mu kakadde plus wano ku YouTube saako n'ebintu ebirala byateekayo ku social media zi live stream zaakuba wammaggwa akasimbi akajjiddemu ddala ku social media. Omukulu Crysto Panda obwa MC mumuweredde ddala akasente ate jjukira ali MC ate actor okubeera ku pateyo okubeera ku kivulu kyo nga MC olina okumusasula akasimbi olina okukamuwa ekitono ennyo olina otandira mu kakadde plus okubeera MC Rivers Party birthday party n'emikolo egy'enjawulo akasimbi olina okukamuwa ate ne waba ayagala kwakitinga mu firimu ng'ezo mizannyo ng'egyo akasimbi olina okumuwa oba MC wammaggwe akasimbi akayooleddemu ddala ye mukulu Crysto Panda abangi bamumanyi nga Kityamuweesi Herbert omwana enzaalo y'e Masaka webale kukola. Omukulu Crysto Panda emmotoka nazaazi alina ezize ezimutambuza saako n'ezo ezikola bizinesi olaba ezideliveringa Crysto Snacks wammaggwe olabye ddala ng'ebyentambula nabyo akasimbi akayiyeemu era akajjiddemu ddala entambula azirina ng'alina emmotoka ennene n'entini ye mukulu Crysto Panda takyatambuza bigere enziga agiyeemu amajja. Crysto Panda ne mu bya fashion nabyo abirumba nayo gyali musajja amanyi okudizayininga ye musajja gw'otanyooma ye musajja gw'otayisaamu maaso mu bintu bya dizayini mumulaba ku zipate z'ategeka mumulaba ku zirivers party zi freshers bonewa tewalaba wangi nnyo wammaggwe n'eziba vidiyo ezennyini fashion amuteeramu ddala akasimbi era zi boutique azirina ezitunda engoye engatto ez'abakyala n'ez'abaami akasimbi akayiriddemu ddala ne boutique nazo akasimbi akayiyeemu ye mukulu Crysto Panda. Albert Kityamuweesi omwana enzaalo yeekabonera poloti zaalina nazo tezirutumiddwa mwana
poloti tobala alina ku Masaka road awo ku Ntebe road alinawo Gayaza road Hoima road ne wantu wala wangi nnyo ate nno nga za byapa poloti azigulidde ddala kuba nkugambye azigula ate n'okuzitunda n'atunda olabye dda nti akasimbi akatereddeyo dda music ajjayo Bugagga Capital n'akola yagambye njatuuka ekiseera nga sikyaliwo ndi mu zi bizinensi zange kuba abaana buli mwaka baleeta ye mukulu Kityamuweesi Albert amanyi gamumanyira ku Crysto Panda kyolina omumanya mukwano gwa Shibane ne Spice Diana okusinziira mu kutu gwa Forbes magazine gulaga nti Crysto Panda abanyi gamumanyira Kityamuweesi Albert ono akasimbi kajja mu music ka investing mu business ez'enjawulo okuli okutunda ettaka saloon n'okukola ebivulu era omwo akasimbi ye mwasinze nnyo okukateeka ate era mwasinze okukajja sako n'okubeera ku leediyo ne TV ng'aweereza ye mukulu Crysto Panda era abalirwamu bukadde na bukadde ye musajja gw'otanyuma ate nga n'ennyumba nayo alina tomuyisaamu maaso so ye mukulu Crysto Panda mbaagala nnyo nyongera okubajjukiza Masaka Genadwe balina semiti yenna okuli One Mission Tololo Simba ne semiti omulala mungi nnyo Hima yenna bamulina langi bamulina wa Global Plascon Undercoat Silk Weatherguard byonna babirina ebyamaze okuli pipe tanka weebiri na buli kalonda akwatana mu byokuzimba byonna babirina mitayimbwa butimba byonna weebiri Masaka Genadwe ya Build Your Dreams bakubire ku 78799 1202 bakuweereze bakwa ne free delivery nga basangibwa mutundwe ku madaala Masaka Genadwe ya Build Your Dreams mubeere bulungi mweraba bene wangaala